bugenza okukya olunaku olwaleero nga bamaze okuyisa amawulire nti TikTok eri official banned era okutandika n'ennaku z'omwezi 3 guno omwezi TikTok egenda kubanga esalibwako. TikTok eno egenda kuleka eddibu ddene nnyo mu bannayuganda. TikTok ebadde eyamba okuva ku mwana omuwere yakazaalibwa mpaka ku mukadde asembayo. TikTok eno abantu bangi badde bakolerako businesses zaabwe era ebadde bayambye okulaba nti bizinesi zaabwe zikula. Kati bavayo ne bagamba nti TikTok ebaningiddwa mu ggwanga Uganda. Kitegeeza nti omuntu abadde akola ka bizinesi ke nga akolera ku TikTok avaayo n'ateekako ebintu bye n'abiranga, abantu ne babeera nga bamuwagira. Omuntu oyo mu butuufu obulumi bwagenda okuwulira bwa kika kya waggulu. TikTok ebadde eyamba abantu abatalina mwansiza, abatalina buyambi. Abantu bangi badde bafiira eyo, abaana abadde bangi nga tebasoma, naye oli wamusanga n'amukwata n'amuteeka mu kamera, omwana n'afuna abamuyambako ate okuddayo ku ssomero. Omuntu abadde alina akayumba nga kagenda kumukuba, oli bw'avaayo n'afuna chance n'amuteeka ku TikTok ye, abantu ne bavaayo ne bamuzimbira ennyumba. So amazima gali nti ddibu ddene nnyo era amaziga mangi nnyo ge batuusizza ku bannayuganda okuba nti TikTok eno egenda kubaningibwa. Emabegako babaninga Facebook era Facebook akadde kano mu Uganda tekyakola okuleka ng'otaddeko VPN. Kati nze ngamba nti webanga weteekako ka VPN Facebook eno ekola, simanyi oba wetunaba tutaddeko ka VPN TikTok enaaba ekyakola. So tujja kugezesaako tulabe oba tunateekako ka VPN kano eyinza okukola. Naye nga amazima gali nti wekiba nga kisoboka gavumenti yaffe webanga ekintu kino ekirinamu omukono, kyemmanyi nti tebasobola kera bukezi ku makya ne bagamba nti TikTok ebaningiddwa mu Uganda nga gavumenti yaffe tekirinamu omukono. Mutegere bulungi nti tugenda mu kaseera ka bululu, ate TikTok eno ebadde eyambako okuba nti n'omuntu atali ku ground asobola okuba nti akuba campaign ey'omuntu we gwayagala. N'abakulembeze bennyini abeesimbyewo babadde bagikozesa. So ffenna egenda kutukosa era abagenda okuganyulwa mu kintu kino batono nnyo, era be babasalawo nga bo bannakyemalira okulaba nti bo beeyagaliza bokka. Kitegeeza omunnayuganda agenda kuddamu okubonaabona obubbi. Oli abadde agamba asijja kubba kanteeka ebintu byange ku TikTok mbeere nga mbitambuza, omuntu oyo agenda kuba takyafuna nnyo bakasitoma, obubbi bugenda kweyongera mu ggwanga Uganda. So amazima gali nti okusalako kwa TikTok nze ng'omuntu sikusanyukidde, ate era nga mmanyi bangi nnyo tebakisanyukidde. Mukimanyi nti TikTok ebadde esasula mwe mulaba muntu kubeera live from morning to evening. Ebyo ebirabo bye bamuwa omuntu omwezi asobola n'okukola akakadde. Era be mulaba abayimbi abanene ba big TikTokers abo ababeera ennyo ku zi live, ne waba tagenze kukola ebirabo bino bimuweebwa, omuntu oyo asasula. Kati omuntu oyo anabaddi kateekeko data we agende ku live, mu kifo ky'okkeera ku makya agenda akube akatayimbwa, mu kifo ky'okkeera ku makya agenda asabirize. So ekirala ebadde eyambako okuba nti ekulaakulanya talents z'abaana. Bantu bangi nnyo mu butuufu tulabye talents zaabwe era zibayambye okuyita ku TikTok, naye nga luli baali tebafiirwako, nga tewali abamanyi, nga tewali abalabawo. Naye oli avaayo n'ajja n'aleeta ekitono kye ku TikTok n'atandika mpolampola, ekivaamu nga afuna support. So mu butuufu eddibu ddene nnyo okuba nti TikTok egenda kuba nti ebaningibwa mu ggwanga Uganda. Angenda kulekera ekibuuzo gwe naawe wa endowoozayo mu comment section. Wa endowoozayo okusinziira ku ki kyolaba TikTok eno ebadde esaanidde okubaningibwa oba mu butuufu yali sanje n'esigalawo. Wa opinioni zo okusinziira bwenga bw'omanyi oba bw'owulira oba bw'otegeera, oba nga TikTok bw'ebadde ekuyamba. Bw'oba mulimu abadde bagikozesa obubi naye ng'ate era abo be batono oba oli awo
nti abasinga okuganyulwamu bwe babadde abangi. Mukama abankumire nnyo, ate don't forget to subscribe. Bambi webanga it is your first time okujjako ku account yange waneno, ngenda kusaba obe nga osubscribinga kaawo, ate bonyamba nonkonera kaawo ne ku ka like nokanteerako oba no sharingirako muno omulala, ogenda kubanga onkoledde ekyamaanyi. Mukama abankumire. Bye bye.